Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Naye kirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo omukyala eyambuzizza ekibuuzo, waliwo omwana muwala eyambuzizza ekibuuzo nti kiva ku ky'omusajja okwetamwa n'aba nga tayagala kwebakako n'akuzira n'aba nga ebintu bya bizira, kiva ku ki omusajja okwetamwa? Ebiseera ebisinga kye njagala okukubulira ggwe yabuzza ekibuuzo, kyangu nnyo omusajja okwetamwa, naye ebikuleetera omusajja oyo okwetamwa oba okukoowa oba okukoowa ebintu byo, kisooka obuyonjo. Ekyo kiba kikulu nnyo. Olina okwefaako gwe nga ggwe omukyala, olina okubeera omuyonjo. Obuyonjo buno obulabika okugeza obw'omu ddiiro, obuyonjo bw'omu kisenge, ekyo kintu kikulu nnyo. Ebiseera ebisinga omusajja asobola okutuuka mu kisenge oba kale tugambe mu nnyumba, asobola okutuuka mu kisenge nga waliwo ekiswa ekivaayo ekitali kirungi, oba kale tugambe akawoowo akatali kalungi, nga buli wayingira akawulira, buli lunaku ng'akawulira. Ebiseera ebisinga omusajja oyo ekisenge ekyo kiba kijja mmutama, ewaka wabeera wajja mmutama olw'obukyafu, kuba ekisenge bwe kiba kivaamu akawoowo akatali kalungi. Ky'olina okumanya ggwe omukyala, wabeerawo ekikyamu. Tugeze oba omwana yafuuka mu buliri nga buwunya, oba amazzi gammwe mmwe abakyala nga bwe mukimanyi, simanyi oba mukimanyi n'okimanya nti amazzi gammwe nago gawunya, era bw'otafaayo kwefaako amazzi ago gawunyira ddala, naddala nga galuddewo. Tugeze ng'olina amazzi ago amangi agamansuka, amazzi ago gawunya, bwe gagenda galwawo gakola akasu mu kisenge eyo. Kati omwami agenda okuyingira aba asobola okugawulira bulungi nnyo. Mulina okkiyiyiza amagezi, osobola okufuna omufaliso nga gwa kapiira, omusajja omugamba n'agugula, oba ne mufuna ekipiira kale kwegamba muba mulina okutetenkanya okulaba ng'amazzi ago tegayingira mu mufaliso, kuba buli lwe gayingira mu mufaliso ogwo, kati ebiseera ebisinga kyandibadde kirungi nnyo n'olwana okulaba ng'amazzi go ggwe omukyala tegayingira mu mufaliso. Okutwaliza ewamu kuba bingi bye mbasobola okunnyonnyola ku nsonga eyo, naye okutwaliza ewamu kyandibadde kirungi oyonje ekisenge kibe nga tekivaamu kasu katali kalungi, oba kibe nga tekivaamu kisu kitali kirungi, oba kawuuwo akatali kalungi. Fuba okulaba ng'olwanyisa ekintu ekyo eky'obukyafu, obeera muyonjo, kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala, gwe wenna omukyala, kimanyi buli w'obeera n'omwami wo nga muli bafumbo, n'akuwasa ku lunaku olusooka, n'oweza wiiki, mwezi, myezi 3, mwaka, n'omala omwaka nga teweefunzizzaako wadde, nga teweekozeeko saaviisi wansi awo, ekyo nno kiba kya bulabe. Kimanyi buli w'ogaana okwefunza ogaziwa, weeta n'ogaziwa. Kati kituuka ekiseera omusajja buli lw'aba akuyingira ng'agwayo bugwi, ekyo kiba kibamalamu nnyo amaanyi abasajja, nga takuwulira. Buli lw'ayingira ng'agwayo bugwi, ebiseera ebisinga abasajja bibatama, n'atuuka essaawa n'awulira nga bimutamye, nga byakukola tabitegeera, n'awulira nga bimukeese. Ekyokulabirako ggwe omukyala, njagala otandike okubeera ng'olya lumonde oyo, beera nga gw'ofumba nga gw'olya. Kigenda kukutwalira ennaku 3 owulire nga lumonde akutuuse wano, nga lumonde akukeese, nga jjasi n'oba omulabako bulabi okutirawo, ng'olina ky'ofuna wano ku mutima gwo. Kati n'olwekyo n'omusajja, omukazi obeera teweefuddeeko, nga teweefunza, n'osigala ng'oli mugazi. Kimanye nti omusajja buli lw'akutuukako aggwaamu amaanyi. Kati kiba kyangu nnyo okwetamwa, ebintu byo n'abyetamwa n'abiviirako ddala. Kati n'ekintu ekyo kyetegereze nnyo, mufube okulaba nga mwefunza mmwe abakyala, mufube okulaba nga mwefunza mubeere bafunda. Kwegamba fuba okulaba nga tomala mwaka nga teweefunzizza. Kyandibadde kirungi n'omanya nti mu mwaka nkikolamu emirundi 2, kijja kuba kirungi nnyo. Ate bw'obeera omaze okuzaala, ate awo obeera oteekeddwa okwefunza, naddala ng'omwana ayise wansi ng'ozadde bulungi. Kyandibadde kirungi nga waakamala okuzaala n'obeera nga weekolako saaviisi entuufu. Waliyo eddagala ly'osobola okufuna wenna ne weekola ki, ne wogezaako okwenyigaanyiga wenna nga wezzaawo. Kati n'olwekyo mugezeko okulaba ensonga ey'okwefunza nga mugitunuulira bulungi nnyo. Ekintu ekirala, ebbugumo, ekyo nakyo kikulu nnyo. Ebbugumo wansi
kyandibadde kirungi okuuma ebbugumo mu bukyala bwo wamu n'emmagulu. Omukyala yenna atalina bbugumo aba tanyuma n'omulundi n'ogumu. Oba towulira ky'okola, obeera ng'oba ali ku biki obanga azannya obuzannyi. Kyangu nnyo omusajja okwetamwa ng'awulira tolina bbugumo nga takuwulira, kuba gy'okoma okubeera n'ebbugumo gy'okoma okunyuma ng'omwana omuwala omukyala, gy'okoma okubeera n'ebbugumo wansi mu bukyala bwo gy'okoma okuwooma oba okunyuma. Kati n'olwekyo bw'otaba na bbugumo kiba kyangu omusajja okwetamwa. Kati w'ogattagatta ebintu ebyo n'ebirala nno byendeseyo, kuba kye mulina okumanya oteekeddwa okwekolako saaviisi wansi. Saaviisi yenna mungi, si kubeera lubeerera nga bw'oli. Omusajja abeera ajja kwetamwa, omusajja abeera ajja kwesonyiwa. Osobola okubeera n'omusajja oyo nga buli kanaku omuwa, buli kanaku ng'akwebakako, ne kituuka ekiseera n'aba nga ayosaamu, naaweza ennaku 2 nga takwebaseeko, naaweza 3 nga takwebaseeko, kakkana ayingidde wiiki nga takyabyagala. Okwo kakkana nga n'owoomukwatako akugamba nkooye ndeka, gw'obeera oyagala nga ye akugamba nkooye ndeka saagala. Kimanye nti omusajja oyo waliwo obuzibu obumulemesa okubeera ng'akwebakako. Kasubire mukitegeddemu abaana abawala, buli wolaba omusajja ng'atandise okukumansula nga tayagala omukwateko, kimanye nti wabaawo ekitandise omulemesa okubeera ng'akwebakako. Kati n'olwekyo gwe yabuuzizza nti kiva ku ky'omusajja okubeera ng'akwetamwa, ebiseera ebisinga byebyo. Oba olina kwekolako bwekozi, kola saaviisi wansi awo, saaviisi ow'enjawulo, saaviisi nzize mubagamba. Saaviisi oyo mubeere nga mumutereeza ebintu eby'enjawulo, kufunza, kuwoomesa, kuteekayo bbugumo, kusika balongo, ettama ditereeza, n'okulongoosa wansi ne wabeera wayonjo, n'ebirala ebisigadde. Kati bino kuyimba, kunyeenya kiwato, ebyo bijja luvannyuma, naye ekikulu nnyo otereeza ebintu ebyo bye nkubuulidde, kijja kuba kikuyamba nnyo nnyo. Ekikulu kya byonna ekisinga okufunza, ebbugumo n'obuyonjo. Ekintu ekyo kikulu nnyo, kijja kuba kikuyamba okunyweza omusajja oyo, kijja kuba kikuyamba omusajja oyo okubeera nga tajja kwetamwa, ng'ajja kubeera buli kaseera ebintu bye abyetaaga. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okujja n'ombuuza ku WhatsApp, tewali buzibu. Osobola okujja n'ombuuza ku nsonga eyo gye njogeddeko ey'omusajja okubeera ng'akwetamwa, lwaki anneetamwa, nsonga ki, nja kuba nnyongera okunnyonnyola bulungi nnyo ku WhatsApp ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Webale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mubeere bulungi. Mweraba.